Hussein Kyanjo nze okumusinkana mu bulamu bwange ng'omuntu kyatandika ndi Masaka Secondary School nga nze chairman w'abayizi abasiraamu. Kyanjo Imaamu Kasozi n'omukyalo mulala bamuyita Janat Kayondo twabayita bajje boogereko eri abayizi abasiraamu nga tubakuŋŋaanyiza mu ggwanga lyonna nga tubakuŋŋaanyiza mu Aga Khan naye nga twali tubawulira. Oluvannyuma ne nzija ne nkola ne mu paalamenti ey'omwenda ne mbeerako naye Gaba Kyanjo Kiyimba Abbas Dr. Ahmed Sengendo Imaamu Ahmed Sentongo Imaamu Kasozi n'abalala be basooka okuvaayo nga bannaddiini nnyo nga basiraamu nnyo naye ng'ate basobola okuyingira mu nsonga z'okutambuza Uganda. Twaliyokko n'abasiraamu abasooka okufuna amadiguli okuva ku yunivasite naye ne basigala abamu nga bakola emirimu gyabwe gye baayiga naye bano Kyanjo abantu kye batamanyi nti yali seeka yasomanga ku Biraali ne bamuzaata abo baseka Kaliisa nzi yasomanga ne mukulu wange. Kaakati ndowooza ye seeka yasooka omu ku baseeka abaasooka okuguka mu bintu byombi ng'asobola okutambuza eddiini n'okutambuza ebyensi. Kyanjo bwe tuddamu okusinkana tusinkana mu mirimu gya ddiini be bantu abajjayo nnyo ekifaananyi ky'omusiraamu mu Uganda abantu nga balowooza nti omusiraamu gye baatusindika eri mu kutema ennyama n'okuvuga takisi mu biseera by'abafuzi b'amatwale gye tusaanidde okubeera era nga tewali akakasa ndowooza nti abasiraamu balina amagezi. Bakyanjo bavayo abantu bamanyire nti n'omusiraamu asobola okuba nga alina amagezi ng'asinga abantu abalala. Ne bwe yajja mu paalamenti nze okwawukanako naye bwe mba nwana n'omuntu nwanisa maanyi mangi naye Kyanjo ng'asobola okunenya omuntu gwanenya n'avaawo nga tategedde nti gwe wadde banenya. Katonda wange magezi ge yamuwa ebigambo bye n'enkozesa ye ey'olulimi kyobula kababeere BNRM ne bwe tubeeredde wano mu kunoonyanoonyanga ssente olw'olumu nga n'aBNRM baleeta olumu ne basinga naffe ab'opposition kubanga yali obutakkaanya bwe n'omuntu ng'abukola mu ngeri ya kitiibwa. Asigala akuwadde ekitiibwa naye n'akolaga ensobi nze nsooka kuggyako kitiibwa ekyo kyannema okuyigira ku Kyanjo ninja kusigala nga nkijjukira oba oliawo ndikiyiga. Kyanjo mu paalamenti n'abeeramu nga buli omu amuwuliriza paalamenti y'e11 paalamenti y'omwenda 2011 ne mwegattako ne bannange abalala era omwo bwe yatandikira okulwalira nga twakagiyingira twakamala okulayira wayisewo ebbanga ttono yantegeeza nti agenze Dubai mukeberako n'antuma e Kayunga ngende mukiikira n'ampeereza ne transport nyanga nkomawo ku Lwokuna nga simanyi nti olugendo lwa Kyanjo olw'obulwadde lutandise yamalayo kwolwo emyezi 4 naye okuyitira mu mpimpi oluvannyuma Kyanjo bwe mumusanga era simanyi nti waliwo Kyanjo omuntu gwe yagamba butereevu nti yamuwa obutwa ekyo sikikakasa. Wanze yaŋŋamba nti omusawo aŋŋambye nti obulwadde buno mu famire yammwe gye buli genetic nti nedda. Obulwadde buno wafunako accident nga y'amaanyi nti nedda. N'amugamba nti ensonga 3 okubanga wafuna accident y'amaanyi okubanga mu famire yammwe gye buli oba okubanga bakuwa obutwa. Olw'okuba yajjako biri ebisigadde kino kyatayinako bujulizi n'ebyo ebirala yabinako bujulizi ebyo yabiŋŋamba ndi musajja musiraamu njogera mazima. So n'olwekyo okuweebwa kwa Kyanjo obutwa oba obutamuweebwa butwa ekyo kyava mu ddwaliro si yakera ku nkya n'alowooza nti bampadde obutwa naye ekyo omusawo kye yamugamba nga ali Dubai bamujjanjaba. Tujja kumusaalirwa nnyo nze nga bw'omanyi nze olulimi lwange lukambweko naye ebiseera ebisinga nga yagaa nti Ssemujju awo oyise era amanyi n'ebyo ne bigenda maaso kati ebyefudisi yali wadde yankubidde edda. Olwo nali ntwala kadaaga awo nga yeegase ne Museveni bakyusa constitution maani awo nga nkubidde nga ngamba nakulira eddoboozi nga likaalaamuse nnyo likendeezeeko ate nga muwe ekitiibwa oyo yabadde Hussein Kyanjo. Tusaba Allah amusaasire byataatereza kuno ku nsi Allah asinzire ku byatereeza naffe obujulizi bwe tuwadde Allah abeere nga amusaasira.